naye olunaku olwaleero mawulire ga nnaku ge tulina okuba nga tutandise nago. Omu kuba munnamawulire munnaffe ye wa mainstream eri bamuyita Joseph Sserowooza abadde mupya ku maaso, nga naye show ye badde ekwatidde ddala nno. Ebiri wa president wa PFF kyekiriyo World Mayor Elias Lukwago mu musango gwa Dr. Kizza Besigye ogumuvunaanwa gwamaze kati emyaka gigenda kuwera ebiri mu kkomera. Balooya be abakulemberwa Martha Karua ne Elias Lukwago bataddeyo okusaba mu kooti mu tteeka eriyitibwa enforcement of rights. Bagamba nti bawawaabidde Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni akulira amagye ne Kano omu n'omulala Lieutenant Kano abawamba Besigye okuva e Nairobi bawawaabidde omusango ogwo. Kati omulamuzi Baguma n'agamba nti gujja kuwulirwa nga asatu naye n'abawa empapula za kkooti nga bali part of the political fraternity eno mu byobufuzi batono ddala kuba ate ddala abali ku mainstream abo nti oyinza okuba nga okola show nga bakugamba wansi patrol zisimbi olumu bazikola nakiro like it is risky. Kati omulaba abadde asaka amawulire ku parliament ate ne mu studio najja nakola ki naweereza era ku zimu shows z'ensembe y'omulaba yakyazaako omubaka wa Kira municipality uniform yaffe y'eggwanga ey'amagye gijjeemu ogiteeke wali ojje mu ringi ya politics. Eno PLU gye watandikawo kubanga nayo tekkirizibwa mu mateeka oli serving military officer ate okulembera ekisinde ekya politics. Va mu magye ojje mu bya politics otandikewo ekibiina tugende mu bantu. Abantu b'oyaayaana bakwagale ng'oli mu batulugunya naki. Resigning from the army. Kyekituufu ky'olina okukola. Wakakati okozesa ofiisi yo okola ebya politics. Oli munnamagye. Nate kakati gwe nti kakati ono gwe nonze ku kino, gwe nonze ku bwa minister, gwe nkoze ku kino n'ebirala byeteekamu. Esimanya kakati bannayuganda munanjagala nesimbeyo nga president va mu magye giweekweka eyo. Kuba kakati abatakuwagira fe abali ku opposition okozesa ofiisi yo okugezaako okututulugunya. Jangu tugende ku ground politics. Lekera okubeera ng'omutiitiizi. Kuba oli mutiitiizi abakola ebyo batiitiizi. gye tugamba nti bw'oba oyagala okumanya ebituufu gavumenti ya NRM byeyagala okukola mu ggwanga lino totunula walala. Tolinda Media House, tolinda mu New Vision, tolinda ku Bukedde, tolinda mu Lupapula, tolinda UBC, tolinda Media Center sababu ofono pondo bajje boogere katukulikaani oyo omusajja Kasujja. You just have to be era abantu ekyo obuntu bebakakasa nti is an official page bangi bajoininga X era olina okkeera n'otunulayo n'olaba page yakugambye eki okitegedde ogiraba nga yakogeddeko ng'enkoko yooli era bannabyabufuzi bangi lute bagiwanga budde naye kati baawalirizibwa okugulawo ne X pages bagigoberere bamanye omukulu kikyazzaako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. The final channel kwoli nga bulijjo between lines kuba toki mu nsonga buli wonda bane Farouk Ali olunaku olwaleero tugambe eno midweek
naye olunaku olwaleero mawulire ga nnaku getulina okuba nga tutandise nago. Omu kuba munnamawulire munnaffe ye wa mainstream eri bamuyita Joseph Sserowooza abadde mupya ku maaso, nga naye show ye ebadde ekwatidde eddala nno kuba ebeerako after ey'abasayimo ku makya ku BBS Telefina, era ndowooza ng'oggyeko Zambaali mu TV hosting ddala zino eza Luganda, Joseph Sserowooza mwali abaddemu, then n'ekkungu ndowooza ze faces ezitera okubeera nga zitambula. Pozi n'oli ani akola bigambo tebita ku NTV? Anuel Katamba yabadde agikola kati. So Sserowooza ono ndowooza ajjanga omukulu oli amaze okugenda mu DF yakolanga sheeyo bamuyitanga naye erinnya lye ndyerabidde biri munda si biri munda bamuyitaani amawulire gannaku biri mu ye gannaku nti afudde. Ekigambibwa ebimu tetunafuna postmortem gund report naye nga okusinziira ku BBS era akatambi kano kengenda okukuba kalaga nti ababadde ku lusegere okumuteka ku kyuma ekyo ekikebera ku nkuba y'omutima bagenza okukikebera ekyamazima nga mu kaseera kawe kaga mulimu ka sound. Kigambibwa nti abadde ne blood clot emusse oluvannyuma lw'omukebera ng'afunyemu obuzibu ne bazuula blood clot ne bakubayo ku Uganda Art Institute bamutegekera era mbu ng'ayogera bulungi. Akujjukizaamu omukyala Helen Nakimuli nga yeetutte ye ne mu ddwaliro, kale ono yagendedde ku ambulance naye okusinziira ku ripooti ono abadde ayogera bulungi naye embeera n'etabuka bw'atyo n'agenda. Nga bwe tubatuusibwako Lugave Herbal Products gwe wenna akozesa alina obukosefu nga ssenyiga, kifuba, emiro gikusiiwa, wesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ejja kuyambako okutereera ate gwe waalusa olubuto oluzimba era nga akalango okawulidde bloating, heartburn, bikeeto byonna ojja kuba okozesa Lugave kulya appetite eganye ojja kuba okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup. Ajasinkiza ye musomi wa dduwa gwalina ebikutawaanya ebiri spiritual nga yeetaaga omuntu okusabirako so omukubira ku namba y'essimu gy'olaba wansi. Falukali kyetandikidde ku down moment okufa tekumanyirika kyokka ate nga okufa kubeerawo buli lunaku but gye kusemberera abantu b'omanyi oba b'oli mu layini nabo that is when it is closer to you. Joseph Sserowooza n'oyo nze ng'agoberera ebyobufuzi alaba nnyo political shows badde mugoberera abadde muvubuka omupya nga gwe bagamba tetwagala bayita kid netwagala kiyita man on the block. Abadde ali so gundi abadde alaga nti ali so promising nti bw'omutunulira shows n'engeri gy'abadde azikwata nsubira abadde ayigidde nnyo ku basajja ababaddewo nga Sosi Kaddu Mukasa kubanga Sosi Kaddu Mukasa omulaba y'omu ku ba pioneers bannamawulire abadde yamuyigirako nnyo kyendowooza abadde ate oyogedde Sosi Kaddu Mukasa the calmness in his voice olabira ddala nga line eyo gye yeegomba Babaka Luba Mukasa Simba that type of journalism eyo eri calm. Oba noono yali ani ku NTV Wamala something like that Solomon Wamala something abantu abali calm tumufiiriddwa kubanga media fraternity eno naddala ku bantu abali mu department eyo ey'amawulire naddala eyo ey'ebyobufuzi bantu batono nnyo abagiyingira ate ne babaako ettaffaali bakola kiri bateeka kubanga abasinga batyo okgendayo kubanga batya kubanga erimu challenges nyingi n'ebizibu bingi zanero kubanga bw'obalaba ba media personalities abo bali aboogera abakyaza basiba ebyobufuzi si bangi mu Uganda era kyova wano babadde babalira mu ngalo ng'obanoonya bunoonya ne bw'olaba abasoma amawulire bangi abali mu entertainment bangi aboogera ku business world bangi naye bana abali political nga bali part of the political fraternity eno mu byobufuzi batono ddala kuba ate ddala abali ku mainstream abo nti oyinza okuba nga okola show nga bakugamba wansi patrol zisimbi olumu bazikola na kiro like it is risky
kati omulaba abadde asaka amawulire ku parliament ate ne mu studio najja nakola ki naweereza era ku zimu shows z'ensembe y'omulaba yakyazaako omubaka wa Kira municipality Kanso Musisi zizimu kuzisembyeyo akyazza abantu bangi waliwo gye namulabako emabega badde atera nnyo okukyaza Dr. Sam Kazibwe Dr. Sam Kazibwe ndowooza buli lwa mukaaga buli wa Friday morning akali recent wano we balumba amakagalo kwago do video ezia ngayogera n'omukulu kibintu yinzo okukozesebwa ng'eggwanga n'ebirala omuntu obulamu bw'abadde nabo story yayisiddwa ngamini yasomeddwa amakago wa president zege mulunyaako ne office eri so close eri so close era nze nero mbadde ngira mbadde scrollinga ku gundi yange wano nendaba amawulire ga Seruwozo oyo gayina engeri gye gankubye enkyoko ne ngamba obulamu butono nnyo bwe buti kweno level koze omuntu omulaba ku mainstream okwo kizibu nnyo omuntu okumulaba ku TV ngoloza tali healthy kitegedde bwabanga alina waweereza oba ku radio ngeyo oyinza okugamba yazza akankanamuko talabika naye visual ebifaananyi kiba kirala nnyo omuntu okujja natula mu kamera nga at least amazima yasuza ali bubi Seruwoza eggwanga ligenda mufiirwa emufiiriddwa ligenda mu misinga nnyo kubanga abavubuka ababadde bali mu eyo gundi waagwa batono nnyo ababadde ku eyo level gy'olaba nti tubadde tumusuubira mbingi abadde promising so tunakulyamu ne family ye nero blood clot afuuse obulwadde abantu batwalanga obuli mayina naye nga bwe kimala okuba incident eyo kasemala okubaawo tutandika okwebuuza ki ekireeta blood clot abantu bangi bafudde blood clot naye ekintu ekitwogerwako wano batugamba tetwekebeza medical check up seziriiwo era gwe bwoddayo n'obuuza kale kituufu batugamba tetwekebeza ne facilities weziri kyembadde ngenda okugamba facilities weziri olaba omuntu agenda mukebera musujja ne balabanga line ogisimba naki olwo otandika otyo gamba omuntu omulamu atambula nti genda ku medical check up kyetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. I don't know the last time I did the medical check up. If it's not a requirement kyendi okugoba sigendayo kubanga owulira statements eziva mu bakugu bagamba wabadde blood blockage saturation of blood era eba blocked kubanga nti akasayi kafumba ne kakwata ne ka blockinga emisuwa kutambuza nki omusayi kitegeeza kino kisobola okubaawo mu nnaku lumu oba bbiri omusayi nga gwakutte ne guziyiza blood saturation within the body kakati era owulira bwe iziti lubaga babadde lubaga mengo batugamba it's okay naye gye bagenze baba lifarinze emulago ku Uganda Heart Institute era ne bakuba n'essimu eri direct ndi bannaawo temusimbisa line akola ki ali bubi mutegeke waawo mukola ki kakati just imagine lwakuba kibi teyasoboze ki teyazengulu teyayiseewo kale tugambe naye facilities mmeka ezisobola okukola ku bantu geze tetulina omu kwa bagamba mutegeke. This was a special case. Kitegeeza waliwo akasimu akenjawulo waliwo abadde ali mu layini gwayinza okugamba nti ogirolindako waliwajja ebintu ebyatuuka ku covid. This is a special case kubanga kino waliwo ono amanyiddwa waliwo n'abamwetoolodde abamanyiddwa abasobola okugamba omusajja ono muweereza akasimu katukakube olire yabadde special call from the hospital gye yadde ne bamugamba agende mu Heart Institute naye kati bannayuganda bameka abasobola okufuna attention kugambye wano ku covid abantu babeeranga ne gas cylinder nga waliwo ICU beds bagamba ICU beds zino bazibuukinze era abantu baafa omanyi teri kirumanga otuuse ku ddwaliro ne bakugamba nti ebifo byonna byatwaliddwa okitegedde obuweereza buno bwe butebujja kusobola bufuna nengo olaba ne bagamba that however much you see it eri empty naye waliwo yagibuukinze era bamuleeta bayinza obutagamba nti yagibuukinze bagamba it is fault kati gwe nolowooza fault kifu ogenda okubeera awo waliwo gwe baleese ngolaba ino gwe baleese so nero obulamu buno bwe twogerako
Kyovola mbadde ntera nnyo okugamba nti ensi ezitusingako ezakulaakulanamu edda oba ezifa nnyo ku bannansi because nero medication oba health mu nsi zonna ezirowooza eggwanga okukula gavumenti zisooka kutunuulira ku bujjanjabi kyekisooka kyekisooka ebirala byonna bidde ebbali obujjanja bwe busooka era kyovola galyamawanga gavivesinze nnyo muki mu byenzijanjaba n'eddagala so kino newankubadde munnaffe kati mugenzi nekituwa ekyokuyiga ki nti ekisooka balinawo akasente nga weesobola tukolenga medical checkups tukolenga medical checkups naye n'abafuga bamanye nti lino eggwanga lye bafuga mulimu bannansi abagatta ku nnyingiza y'eggwanga n'eggwanga okuba basasula emisolo muyina okulaba nga mubateerawo facilities ez'obujjanja basobole okuba balamu musobole okubafunamu kuba singa ku ddwaliro gye baasoose baabaddeyo in time ebiri tekyandi oyinza obalamu ebbanga ly'okuvuga ambulensi mu kibuga Kampala n'enguudo zaffe nga blood clot basobola okuba ekinya neyeyongeramu supiidi eddakiika kubanga olowooza nti yabadde erina okuba somehow controlled ku byuma if eddwaliro we yasookedde lyabadde n'obujjanjabyo from my gundi either it's Mengo Lubaga galimo olwaliro manene getwogerako bega tegasobola kukola ki ku affordinga kino ekizibu ekifaanana bwe kityo kati how many facilities mu Uganda nga bakulifaringa only to one specific place Mulago Heart Institute yokka nga isobola okontaininga ekizibu kino bino ebintu bikuzaayo. How many people have you had abafudde blood clots? Si bayitirivu tumanyako ab'amaanyi abalala tebamanya nakibase kuba baba tebakirabye lino neddwaliro lyakebedde ne liraba naye omanyi malwaliro yabadde n'obusobozi obugenda mu ddwaliro okola ki okebeza naye omanyi malwaliro gameka agatasobola kukebera. I was giving an example eya Gundi eya omukulu Kalangwa yafunira accident Kayunga naye nga mu Kayunga wali okumuzza engulu balina okuvuga paka Kampala atuuka afudde. Just imagine if Kayunga was atenga bagezaako n'okukozesa obwangu obw'ekika kyaki ekyawaggulu kubanga yali mukungu nga n'amajaalina era waliwo n'essimu gye nawulira nga bagamba baali basazeewo bamu airlifting. No, just yali ani omukulu oba ye muzeeyi ow'amagye yafuna accident ku luguudo lwe Nakasongola helicopter n'emutaasa then no bali omunsi yes bali omunsi yali ewaabwe eri Lukiga yakiikirira era gyagamba abantu abakoledde ebyo buli kimu naye nga tewali ennyonyi yamusitula okuva eyo kati how many Ugandans can do an airlift kitegedde so kitegeeza mwerowoozaako mwekka the citizens bannansi be mujjamu omusolo temubalowoozaako kitegedde kyovola leero tukeera kuma kye tugamba ne mukole ku nguudo kitegedde nero teri statement ennumye mu sitoole nga kubeera nti yatuuse mu ddwaliro in time ekizibu ne bakizuula in time naye ng'owujja ne barifaringa naye he has to be driven somewhere through that jam ebyuma potholes mu kibuga n'ebirala at this young age oli ayinza olowooza nti oba temwakoze kimala naye simanyi muntu yeetwala kwa I think at institute is referral tosobola kuva buvi wano n'ogendayo kizibu n'okumanya nti nno ekikuluma kya mutima ogenda kuwulira olukugulu mpulira kwesibye olubuto mpulira koze tuti so byonna ebyo bituzaayo ku ggwanga kiri twagala likole ki lifaanane n'obukulembeze eki bwe twagala bubeere mu ggwanga nero okufa abantu bafa okitegedde okufa abantu bakola ki bafa waliwo abantu abafa obukadde waliwo omuntu gwolaba nga afudde accident it can't be prevented kati nga waffe Masaka Chotera Road oba Bakunda emmotoka era nero bino ebintu bitwagala okuyiga oluguudo lw'emutukula zezimu ku mmotoka ezisinga okuyingiza omusolo mu ggwanga luli under baatema oluguudo luli under repair naye luli very slow engeri gye bakolamu emirimu
Emmotoka ya taxi yazze ne parking emabbali. Oluguudo olufunda wagirabye? Omanyi saagirabye naye oyogera ku luguudo olufunda. N'olwaffe lwennyini olwa Jjinja. Kati nalwo lufu. Naye balaga bali mu ddukola. Kati emmotoka ya parking ajjukira teziyina enough space for parking. Lufunda bwe luti. Kati lukululana yazze ne saabaala abantu. Emmotoka parkings netta abantu abafiiridde on spot 8. Abakola oluguudo simanyi ani yabagamba nti tebalina tteekako paati ya parking. Ate nga mu Uganda tetulinawo specific spots nti you park here. Buli omu ayimirira wa. Kati nero oluguudo bwe tetusobola kuyisa mmotoka 2. Nalabako ne driver yapima oluguudo olwo ne baleeta tape measure nga ddala mutuufu emmotoka 2 ezivuga obulungi nga nnene tezisobola kuyisinganya. Omu alina oggwako kataka gy'asanga owa boda. Ate gwe oyogera ku parking. What are you even talking about? Kiche tuliko. Tunakola oluguudo nga lufunda abbako centimeters oz'obuwumbi awo. Kasangati road omumanyi? Kasangati road. Bakola oluguudo lwa Kasangati road ng'olowooza lugenda kuyisa 2 lukomyewo 2. Nga balwerudde lugazi bwe bajja okukola. Bayiwawo buyi kakola singa katwalemu kakomyawo ewamu n'emmotoka 2 nente zisobola kuyisinganya. Naye nga baali bayisa budget sente bakulaga bagenda kukola oluguudo oli ku mutendera gw'ensi yonna. Kati sente ozana bazibbiraawo. Naye n'oluyise 2 nate balukoze ku standard gye lulina kukolerako. Tebakoze myala balulese lugize luti amazzi be gajja galiya. So erire eggwanga lye tulimu nnero. Blood clot eno eyinza kubanga ekozingibwa biki? Kuba mbadde awo ne ŋŋamba could it be also n'emirimu gino gye tukola because most times olaba fe abakola gino emirimu gy'oyinza okuyita zi white collar jobs. Omanyi you sit from home in the car in office you even don't get time kati ngono omwana abadde akola ku parliament kitegeeza alina okkeera n'akola show ku TV. Parliament gundi neetuuka n'atuulayo paka saa 12. Alina opreparinga show ey'enkya ku makya. Like oyinza okusanga nga lifestyle yaffe nti show ogenda ogiraba gwe yegiteeka ku ssaawa emu. Bannasuze ngipulaninga nkeera ku makya n'envuga n'enzija n'entuula. Wenva wano nziramu n'entuula essaawa zino zennyini z'olaba show. N'enziramu n'entuula era okugyeditinga n'enja uploadinga. That is how demanding oli agamba mutuulaawo ne mwogera bwogezi. Bintu bingi bye tuba tulina okusalamu okubeera nga tusobola okwogera enkya. Senga kyova olaba sikola zi live. Nti senga totulekayo budde naye obona obudde bukumaliriza otudde. Before you know it you have belly fat. Before you know it ebintu nga bino. Kale ensonga zonna zoyogereko zonna soul kuleta blood clot. Ekisooka abantu abatakola mirimo gibeera so active like movements. There are so many chances omuntu okufuna blood clot. Bana abakola mu office n'atula for long hours. Abantu abatava ku nnyonyi sitting long hours ezo zolaba. Emirimu gy'okola abantu nga tegi like you're not flexible to an extent moving joints n'ebirala. Era gyovola abantu babagamba bakole nnyo exercise. Nti blood flow saturation mu mubiri omusabe guba nga tegutambula nosawa omuntu tatuuyanako takola mirimo exercising ejo kunyonyodde life yaffe. Anti mbadde nkulaga kunoonya 10 bw'onodda mu kulega emiwula ate nagyo gyakusasulira. Si kulega miwula tebakugambye genda kuzitula buzito. Tolabye obusawe bwe bazimbye ennaku zino bwe basambirako butaafu goloza baki babuzimba. Ekisooka n'ebisaawe tebikyaliwo. Buli kisaawe bakizimbemu arcade. Era ogenda okulaba aba corporate bajja ne ba parking emmotoka ye wali n'asasula omutwalo. Balina ba corporate awo nagera mu busaawo ate amala okuva mu kasaawe nadda ku cupa ya bbiya. Simanyi lwaki uweze ku cupa ya bbiya. Ng'olusaniya wali kilo 2 za mulinze dda. Kati wannema nabo okutegera papasi yaabwo nti we buli we wali omwenge we wali ensaniya we wali ba baby. Kati buli agenda kasaawa ako si buli agenda ngamba buli agenda kasaawa ako alina ekimukema. Ow'oluti lumusita ow'omwenge lumuyita olw'ebyana biwala lukuyita kwegamba akasaawe kikemo okusinga kye kagenda okutaasa. Kati nze ndowooza nnero mu bulamu bwaffe tulina okutandika okuba n'empisa. Empisa zitya how we live obulamu bwaffe lifestyle yaffe how we live mpola mpola kubanga buli bw'omanya ekizibu
so okumana ogamba nja kwewayo eddakiika 3 oba ssaawa mu lunaku I work out n'ebirala. Okay. Naye nga stress nyingi n'emirimu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali wala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo ne BBS Media Fraternity ne media yonna we tutuukidde wano olunaku olwaleero ebintu byatabuse waliwo page ku X gwe gyoyinza okuyita Twitter page eyo mu kujja wano yasookera ku Kabobi olinja kumusiba ku muti tugenda muhanginga and everyone was saying ebyo ebintu tebiri formal ya balumba within edenga tubamaze ya bono yetu mutuwe sawe moyo Nairobi abatudde fenanga tusooka tulaba page eyo ngira abantu abamu baji dismissing anga joke nti just ya joke nenge erinnya lyeri muddene eriko ne blue tick verified account tutuuse wano Joel Ssenyonyi leader of opposition page yagambye I want a new leader of opposition in parliament and I will get him. He will be endorsed by me and he will be endorsed by me. Page we yagambye kati page eyo nga yakawogera ekyo tulina okudde mabega page biki byeyogedde ne bituukirira page eno yayogera kukwata kukukyusa speaker bwe yakyogera. For some reason, Anita Amongo wasn't a very popular speaker. Nga olaba Kadaga we yali. Era page we yavayo negamba bagenda kuleeta omupya. Era ne muleeta n'omwogezi w'ekigondi Piero Yu. Page eno eriko nnyo ebintu bya Piero Yu. Everyone endorsed it. Omukyala abadde omusajja omukyala yajja ne opposite. Abadde corruption. Ni babya amabati. We all saw the page serving for the good of the country. That is what we thought. For the good? For the good of the country. That is how the message was taken. Obochi tegera. Ngata page etununudde akalulu omukyala zaana opposite. Corruption mabati, corruption parliamentary exhibition byonna byonna ebyabadde mu parliament eno. Page nejja neyogere gulire. Eri Anita Amongo buli munayogana n'alisanyukira. Olw'ebyali bibaddewo. Neyogera ne Piero Yu nayo neyogera mu page eno omwogezi ebyo biseera abadde Kabanda. Munayuganda n'asanyuka. Secretary General. Munayuganda n'asanyuka. Tetwamanya nti nno kino kye tusanyukidde. Kitaaniize page eno okubeera nga yo official government spokesperson. Kati weekuteekako nti okusinziira watwogeddeko essaawa yonna munnaayo eba ebitegeeza. Bwegamba gundi ono tansanyusizza TV eno engeri gyekolamu amawulire essaawa yonna page tekyali ya joko njagala otutemeretemere ensonga zino ali wetutuuse wano nga Ssenyonyi ekisooka page eno erina amaanyi ddala gakyusa Ssenyonyi tulina okulaba weba esobola okukyusa speaker ate leader of opposition awe tulinze firimu okukakasa page eno nti ddala page eno nero bwegitunuulira twasooka ntugitwala nga bwogambye nga tulaba ya kisaazi banta bakiyita banta aba social media naye waliwo eggulire eryayitako ne tutandika okutegeera nti page eno ntuufu. It was a statement yali eyogera ku ggwanga lya Kenya. Kitegedde ng'omukulu agamba Kenya tusobola ogikuba mu ssaawa ntono nnyo ne tubawa ne balance. Ojikuba n'ogireka ne mu kkuyo oba n'ogiterekera nako nogamba okusinziira ku bataliyani zaffe tubatemeddeko butemezi butono bwe buti tetulina wadde tugikuba ne tugiwa ne balance tetufunyeemu wadde na buzibu. Enjogera ye Masaka basobola okukuba e Masaka eyo ne bakuwa ne ku balance oyo aba mukubi ennyo. So ekyatutegeeza nti page eno is an official X page
eya CDF wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba ye mwami Museveni okuvaayo ne yeetondera ekikolwa ekyo. That is as far. Tumola bankuleeta okuba ettooki. Otegedwa ako kamabega nnyo. Mwami Museveni kubanga jjukira twali tutandise okujoogerako bannabyabufuzi nga bavaayo bagamba page eno eyogera ebintu ebitiisatiisa. Ojjukira aba Piero Yu n'abawagira General Muhoozi Kainerugaba ne bavaayo ne badismiss ne bagamba it's not an official page ne Baramba Rugahara nga batandise okugamba bino ebigambo ebyogera kono si bya General Muhoozi. Daudi Kabana tukanogamba nti maybe someone is running it. Maybe yegombo ba Muhoozi oba ajiruninga era page eno nga okujidiscussingako tujirineri mu Anikati Sabula balamu yajogererako eyo mu entertainment naye kati page eze ku kati General Museveni bwe yavaayo n'agamba prime time banne mutusaasire era okumanya twagitegeera General Muhoozi Kainerugaba by then yali commander land forces ne bamuretalinga mu kifo ne bakimujjako okajjukira bulungi ne bamujjako natwala ng'omwaka era omwaka bwe gwatuuka omukulu ate ne bamuzza mu bitiibwa full general bamukwasa ne kubeera commander ow'ekitongole owaki YPDF so YPDF wamaje gonna CDF Commander Defense Forces zonna eyalandi water heaven kati awo ne tukakasa nti eno official page y'omukulu era n'abaali bagidismissing ne batandika okukakasa nti ebigambo ebyogerwa bya mukulu era ng'olengera ne responses zaabwe nga bamudde bagamba taata oyogedde balamu ng'agamba commando oyogedde we shall do this in your favor tetukuvaako n'abalala abamuwagira abba baani kakati leero bwe tuukidde olwaleero nga bw'oyogedde efuuse official page gye tugamba nti bw'oba oyagala okumanya ebituufu gavumenti ya NRM eyagala okukola mu ggwanga lino totunula walala tolinda mu media house tolinda mu New Vision tolinda ku Bukedde tolinda mu Lupapula tolinda UBC tolinda media center sababu ofono opondo bajje boogere katukulikaani oyo omusajja Kasujja you just have to be era abantu ekyo obuntu bebakakasa nti is an official page bangi bajoininga X era olina okkeera n'otunulayo n'olaba page yakugambye eki wogiraba nga yakwogeddeko ng'enkoko yooli era bannabyabufuzi bangi lute bagiwanga budde naye kati baawalirizibwa okuggulawo ne X pages bagigoberere bamanye omukulu kikyazzaako what is he saying awoningaani ani gwasuubizza kino n'abamugoberera basuubira nti maybe gwe balowooza nti ye mukulembeze waabwe kyabawalirizibwa okubanga bajoininga X batandika okugoberera mukama waabwe bamusuutesuute n'obumessage bwolaba bu replies taata gwoyogedde gwe tukkiririzaamu ewali gwe tutava obalabye endowoozo so bwe tudda leero tuzze tulaba byava amawulire agasinga okusatulatinga nnyo mu ggwanga gasooka kuba ku Kakwenza ku page eno naddala agatocha kubanga tubadde twogera ebigambo bingi naye ebintu bya tocha bikwata ku bannayuganda bonna cause everyone in a given day asobola okuba victim kweyo ensonga oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oli mu opposition oba oli awo ku independent because betwogerako abamu ababadde tochad abamu tebibeera na bibiina bya bufuzi abamu ba mwoyo gwa ggwanga activist nga talina na waagwa kubanga bolaba Sala Birete she's a civil gundi activist talina kibiina kyagamba nti kino kyengwamu era ogenda okulaba ebigambo byayitaawo Kakwenza ebifaananyi byafuluma omukulu ng'embooko zimuyiseeko mu mugongo kati ekyaddako crowns yali kukwatibwa kwa Eddie Mutwe era page eno okumanya ye government position
Polisi we bagibuuza omuwagizi wa polisi n'agamba sirina kyemmanyi oyo tetumulina. Essubi lyonna toddayo kunoonya ku polisi. Teekako data otunule peegi egamba ki. Omuntu yenna abuze mu ggwanga nga amawulire gonna tugenze ku buli polisi tukebeddaani era osiwa ntemanyi. Sooka ogule data ogambe peegi ye egamba ki. Kakati ekyennaku peegi nti yanti. Ekyennaku nero. Era nga bw'ogambe is an official page ya government. Eringa kati omukulu ye spokesperson wa government. Sina spokesperson. Kakati wuliriza. No direct. Ndabye. Ebitongole byonna ebiri under his office oba his command. Nga bw'ogamba the CDF. Polisi, amaje, prisons n'ebirala byonna. Nga babibuuza ku nsonga ezifa ku bannayuganda. Ne gw'osuubira nti baamukuta ne bamuteeka eruzira. Ne gw'osuubira nti polisi yebadde erina okuwa amawulire ng'omuntu bamukutte nga wiiki. Polisi omwogezi wa polisi Kituma Lusooka ne bamubuuza egguliro lino olima n'agamba I'm not aware. Sinnabeewulira nako ebyo. Naye ng'egguliro omukulu yakoze ki? Agamba I'm not aware but I'll consult. Ogenda okulaba omukulu agamba we have him in the basement. That fool is here. We have him in the basement. Eje kuvuma buli kyeyagala. Otegedde? Kyongera okulaga nti abantu abalala abalina obuyinza under his office abalina offices baliwo just nga bifaananyi eddoboozi lyasigala eriye bwana amala okwogera nga bali okabavayo bakola ki olumu ate olumu tebwogerera ne bweyogera page ng'ensi yonna egira ate ekyo government kigamba that is not the official position ojogera bali almost kwe yamuleeterera naye ate ekitulaga nti is the official position ebikolwa ebibaawo after ng'amaze okukola gundi comment oba ng'amaze okukomandinga because nga sinnajjeyo kati mbadde nkulaga wali twazze ku Lukwago Edi Mutwe Lukwago tubadde Edi Mutwe twamumala era Edi Mutwe yakola nnyo rounds nti bannabyabufuzi bangi n'aba bajjajjaffe bakitaffe mu Katonda mwali ne Kasimu Nakibinge bavaayo ne boogera ku ekyo nga kisusse omukulu yamuwanika ng'amusazeeko ebirevu n'enviiri akapata polisi kasita kunoonya nga tekulaba famire erina gula data ebeere ku X we bajja okuzuulira awo Katonda ng'ayambye kakati Edi Mutwe ye kyali kituuza oba kaali kasiki ku Haji Ssaalongo Erias Lukwago wabadde embaga kubanga luli twali tulowooza nti Edi Mutwe ye bamukozeeko ki ekyaki ekyamaanyi ku Lukwago yabadde embaga abakulu ne batandika n'okupostinga ne bamupostinga amazima ga Katonda ebifaananyi ebiswaza nero musajja omukulu musajja mulwadde bamutadde bamusindise wansi ku levo ya Lukwago tonna mutwala na mukomera sazeeko enviiri sajja abadde mulwadde ebbanga lyonna ffenna tukimanyi omukubye ebifaananyi simanya pampers n'ebirala kifaananyi kikyolaga eri famire ye n'abantu abamukkirizamu ng'omukulembeze waabwe naye naawe oyagala buyinza muki mu ggwanga so such images ne community n'abantu oyongera obbamalamu amaanyi n'okusiga obusungu n'obukyayi so ekyo tutandikiraawo tutambula twagenza okulaba bannabyabufuzi bavaayo bavumirira ekikolwa kino kati kyajjawaresenyi kijjirawa bannabyabufuzi ab'enkizo mu ggwanga baresipondinga ku kikolwa kino General Muhoozi Kainerugaba kyapostinze ebifaananyi bya Lukwago n'amannya gonna ge yabadde amuyita ag'okukkakkanya peegi eno yennyini nga tonatukana ku Lukwago yakyojjonya Bobi Wine paka Bobi we yabuuza why do you want my husband's balls kwa peegi esobola okuyita buli kyoyagala okitegedde kakati Bobi bwe katika nawo katuddewo Bobi bwe yatandika nga abuuza why do you want my husband's balls namugamba I'll visit you and finally the page came no Bobi ne bagenda mu makaage naye ne bamukolako emikolo tugamba be no ne bamukolako emikolo era omukulu teyakoma okwo obutambi ne bamukwata najja n'abupostinga tegeeza peegi eno woogiraba dduka
kakati omukulu atulaga nti naalumanya ne saalumanya buli omu ajja kirozaako. Bino bye bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yatugamba nti no one is safe in Uganda until everyone is safe. Mujja kiwulira nti buli muntu mu Uganda ajja kirozaako. Bannayuganda batebannakoowa ne bagamba ekimala kimala eggwanga lino lyaffe. Okay, katulegedde page. Kati kye yagambye ku Joel Ssennyonyi. Since page buli kyeyogedde tubadde tukituukirira. Do you see any possibility of this happening? Kuba page yendoosinga speaker. Ne tukkiriza nti speaker page eno etambula wamu ne Piero Yu. Kati waliwo soko malirize. Kati bwe kireeta twasanyuka. Because Anita Among was not so popular mu Bannayuganda. By the time bamugirako yali afuuse popular. No, popular as in love and chi. Okay. Not known. Popular like public acceptance. Omuntu watukira yali ku level y'abakadaga. Omuntu watukira ogenda mu kalulu unopposed ebyuma babijjeko ate eno biki ena mabaati eno kadaga kumanyi gonna gayina naye alasigadde agenda mu kalulu na competing na wangula. Ne President Museveni oyinza obutamwagala but akolaze nti all the time ye deliveries naye ono yali just speaker Kasanja akamuwe kati myaka enanno n'agamba I will not be challenged. Kikutegeeza nti abakubuuka kweyo level ye muntu eyali asobola okukola statement there will be no voting. Kitegeera. So what happened to her? It might have been bayinza ogiyitanga oba mob justice. But twali tetulina we to defending because of a character. Abantu basanyuka. Page eno weetandika okubanga kati etugamba ekintu kye yakola kwa Anita Among egenda kikola ne mu opposition. Abamu bagambye senga ekyo kituukirira. Netukeera enkya ku makya nga tulaba nti NUP ekyusiza leader of opposition yavira mu byobufuzi by'eggwanga lino. Omukulu wazanyiga amapeesa. Oyo naali bali bamukubira enduulu awo n'amala n'abakakkanyira abamu bakedde ku makya ne baresigning ne bagamba we are no longer part of the PLU. They didn't resign. The page chased them. Era they are complaining. How could you chase me from the page? But if the page has chased everyone, then who are you? Badde ngamba ono omukulu owasimuka. Nanti page era ne banne. Anti page naye ebyogerwako bya muntu. Kakati mbadde ngezaako kulaga oyina kifaana ekyombuuzizza n'ombuuza kinaasoboka ku luno kati tuddayo mu kifaananyi ekinene because this is tulina okureflectinga mu kifaananyi kinene between the lines okuba toki mu nsonga nti kati tuzzeeyo gye bayita deep politics. Embeera gye tubaddemu mu Uganda ebadde yakulonda bukulembeze ku mitendera gyonna. It doesn't matter babalonze batya era activity eyo bo bagiteekawo mu mbeera gye balaga nti is free and fair. Naye ennangirira ebyo tunabyogerako mu by'okudakola naye bannayuganda bonna bakimanya oba kabadde free and fair naye wano bajja kulaga nti abantu beesimbira naye babalangirira. That's the democratic way of governance gye twogerako. Kakati tutunse ku level gye twogerako leero nti akalulu ka 2026 katambula katya. Akalulu ka 2026 twalabako abantu nga bawangula ensi yonna ng'eraba. Ne bagamba tujja kulangirira ow'okusatu bawayiza mu fumbiro nga akalulu wali ku bubaka soma ba Louis Lubongo ya ekira wano meya w'ekira omwami Norman yali awangudde ne balangirira bamuyita Bulamu wa NRM yali wakusatu era baamuyita nga bamugamba jangu bakulangiridde n'agamba ayishuwa mukono ne balangirira Ssenyonga ku makya olw'eggulo ne balangirira omulala okitegedde Masaka omukyala Nalubo wange si yonna amazima ekkiriza nti yawangudde ne bagamba wane Masaka NUP wanguddewo nnyo kino ekifo katukiwa NRM story we Masaka okitegedde Masaka oyo akasuka okitegedde ffe twogera mazima kati kwe tubeera twagala kumanya I don't even care naye agamba akasuka ekirungi history we tumumanyi bulungi wammwe sirina buzibu ngenda mu maaso muna Masaka twamwewakana kakati waliwo ebintu bingi ebigenze mu maaso wano mu Kampala Central ensi yonna yalaba Lubongo yanga akalulu akawuuse
ne gundi ezisukka polling stations gundi ezisukka mu 19 plus naye mukyala Mr. Kabadagama egwanga ffe tulina newala chairman Nyanzi nafukamira nako kutali senta wali ekololo Luhindi atabadde mu kamwa k'abantu for the last oba myaka emeka wanenakawa omusibe yali awangudde akalunga akubidde wala wayiswa mufumbiro ne Luhindi bamulangirira kumpaka najja nasifu heri bamukiyawo over nagwa muttaka na sajja ne bamusika empale ne baziyuza ne bagamba mukwano gwo nakaseke lutamaguzi ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Babaleetera omuyindi agamba mu Makindi Meya Makindi Lusagala Bosiko owulidde abeerako omukulembeze w'ekitundu nga kansala n'abeerako assistant road mayor w'e Makindi bagamba abamuwa emikono yajija ggulu ne bateeka waani omukulu Omala kakati akalulu kano kalina ekifaananyi kye katusiigidde next leadership mu ggwanga lino bwegenda okubeera. It's not about the numbers zirondo omuntu wabula tugenda kulaba twist empya y'ebyobufuzi nti omuntu ayimirire wantu n'agamba kino kibe ne kiba ekibuuzo kati nzira ku kibuuzo ekidde mu mangu Jeno Muhoozi Kene Lugaba emabegako yatugamba awo era baadde balonda speaker gw'obadde owulira ono oboth yagamba ze akola directives ng'agamba aba Piero yu bonna mbalagira kino kye kigenda okukolebwa tasaba mbalagira kino kikyuse bwe kiti era ne bagenda abamukiriza ne bagamba omukulembeze waffe akoze directive era mu kalulu ke twakavaamu njagala ojjukire tulina ba independents bangi abaalabwako nga bawangula akalulu mu nkola ey'ekikuusa ewaali ne Muwanga Kivumbi Sserunjogi bwe yawangula amasasi gaavuga ojjukira bulungi ewa Muwanga Kivumbi naye abo bonna bw'obakuba mu ttooki they are Piero Yulining era kikuwa ekifaananyi lwaki abakulu baali baagala leader of opposition alondebwe mu parliament Wolaba statement eno ya General Muke nti njagala lead opposition akyusibwe oddayo emabega kuteeka lye baali bayise lumu ow'Emityana ye lumu kiddayo ebyo byolaba NRM ebate nasizinga fire bwe buli kyolaba kye batandise bakiwaamu time at a given day it will always come back. Tebereza amato yose noleeta ensonga eyo lumu oyo Emityana nga agamba ekitututte eggulu kubeera nga tusobola okubeera nga opposition eronda leader of opposition era twakuba ttooki wano nga tubalaga bannayuganda nti ebigendererwa byakulaba nti leader of opposition ebigambo bino njagala obijjukire abasajja aba Piero Yuba Kabanda batambulanga ku media houses nga bagamba the next parliament Piero Yu yegenda okuba the second biggest political party eyokubiri nga bagamba nupo ejja kuba yakusatu ba yakuna tebanatugambako nti registered oba Piero kakati that's a different thing ekyokubeera registered n'okubeera n'obuyinza kirala mu Uganda abantu bangi tebayina offices ne bayina amaanyi tokimanyi oli akuba bukubi simu emu ng'ayina amaanyi ng'asobola okubogolera minisita n'avaawo n'agamba taata oyogedde so kino kigenda kukomawo nnero kiri eri bannayuganda okulaba either they stop it oba bakireka ne kigenda ne kibaawo owulira akugamba statement ya Jeno Muhoozi yabadde egamba agenda kwendoosinga the next leader of opposition exactly kakati n'asaba Piero Yu ezuule butya bwesobola okukyusa Joel Ssennyonyi kati nga twebuuza
PLU etali part of the parliament mu mateeka nti waliyo NRM waliyo DP waliyo bikiwe bityo egenda kukikola kati nyina kye era mu tteeka litya kitegeeza etteeka lya lumu lisobola okudda nyina kye nakugamba nakugamba in the future we don't see NRM PLU yayingira structure za NRM zonna era nakubuulira example nali nkuwa bbala mu lwaki alondeddwa nga Minister of Local Government mushezi muze twakola ne nkugamba NRM structures zitandikira wansi ku ground mwero sine wala so omukulembeze ono local government minister ya influencing structures zonna chovola bbala mu yalondebwa eyo so structures zonna za NRM kati ziri mu PLU era bwe tugenda okumalako mu myaka ebiri oyo bbala mwatambudde Uganda yonna ogenda okulaba nga ziri under influence of PLU kitegeeza ki nti abakulu bagenda kuleeta etteeka nero abasajja bagenda kuleeta etteeka mu parliament etteeka lya lumu lisobola okudda amendment ogenda giraba nga bagamba leader of opposition alondebwe oba ateekebweko embeera yonna ekitegeeza oba basobola omujjamu obwesige basobola okukola batya mu mbeera yonna etteeka lya lumu ligenda kudda mu style kuba oli wagamba I want a new leader of opposition in the parliament and I will get him he will be endorsed by me page bwe tugambye leero tegeeza Ssenyonyi nga tugenda mu kalulukano etteeka eryo lye bateeka wali kasero ono omupya asobola olirondayo n'alikomera ku floor ya parliament ne basobola okukozesa olukujjukujju basobola okukeera ku makya ne bamugjamu obwesige nga boolazzaako bamulemesa nga talina mulimu gwakola ate nga commissioner nga yali alondeddwa ne bakumalako emirembe emyaka nga 2 n'ekitundu kakati mu myaka giri ebiri eginaddako maybe awo mwagala okukolera okuleeta oba leader of opposition omulala kati bo nga bateekawo embeera kitegedde so ebyo byonna tubisuubira mu ligimu eno oba mu parliament eno gye tulimu parliament eno gye tulimu egenda nnyo kuba ku nkola ya dictatorship okusinga amaanyi g'abantu n'okusalawo kw'abantu egenda kuba ku command z'owulya directives era ebigambo obiwulira omukulu byayogera buli kimu bibiri agamba yazze mu posts ziraba ku Twitter agamba I'm the next one. I've instructed the PLU today to study how to remove Joe Ssenyonyi from being leader of opposition. I want a new leader of opposition in parliament and I will get him. He will be endorsed by me. Kitegeeza etteeka liri lye baayisiza eggulu. Because ayinza ogamba ayagala leero gwe n'okitunuulira nti oba enkya kinaabaawo naye nga yakiwadde time. Kyengamba they give everything time. Study how to remove. Kubanga Joe Ssenyonyi katolede yalondebwa is the leader of opposition. Naye bateekawo embeera omuntu basobola omuteekako embeera ne bamulaga talina busobozi ne bamuteekako agantuntu naye ejjukira parliament eyinayo kye bayita majority vote. Kitegedde kubanga ba commissioners bonna tubalabyeko balondeddwa aba opposition naye ne babalemesa okukola emirimu. NUP negamba aveeyo ne agana tajja kuvaayo zaake bamulemesa okukola ne bamulemesa ne bagamba bamuggyemu n'obuki n'obwesige. So olwa numbers NRM zeyina mu parliament n'ebigenda mu maaso esobola okuteekawo embeera yonna eyinza obutaba ng'eyise mu mateeka naye enkola ey'amaanyi neyo bwa dictator basobola okuinfluencinga ekintu kyonna. So NUP yeraliikirire oba Ssenyonyi yeraliikirire of course because kati Ssenyonyi nga bwe tugamba nti ku page yabadde asinga okuddamu ennyo page eno ate omanyi Ssenyonyi enziramu ye is a very disciplined man but he's also very articulate. A spoon is a spoon not a small bichi okitegeera kati ebigambo naye abikubawo so the rate at which they exchanging ku page wana ababeera ku X it is real war. Let me give you a scenario oba statement. Abantu mu Uganda ababadde abatone nnyo botasubira kuba nti bakwatibwa mu mbeera Lukwago gye yakwatiddwamu. Kubanga Lukwago tayagala byabufuzi byakuvuma. Abadde buli statement gy'akola akootinga tteeka. Era nga akugamba subsection bwete tteeka bwe ligamba bwe liti. Era abakulembeze balina kukola bwe bati. Lukwago abanna Uganda bonna bakimanyi is a lawyer, is a leader
atambulira ku nkola y'amateeka gyeyita rule of law. Mu nkola yonna kubanga obadde osubira General Muhoozi Kainerugaba abantu babadde akwata be bavuma balowooza nti bamuvumye bamuyisizaamu eggaali bamwogeddeko maybe mu ngeri y'omuti oba olamu. Not even a single day abantu gye balowoozaako Lukwago asobola okukwatibwa n'atwalibwa mu basement bwetyo. Bw'obanga gwe Joel Ssenyonyi ng'oli mu layini ya leadership ku level ya Lukwago bw'okuba mu ttooki nga mukama wo babadde bamuyigga nga gwe osigaddewo oripresentinga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba otunuulidde nti eno layini egy'eno layini gye tuli mu chain of leadership eno Lukwago bawayiswa baani bakutte oba oli waliwo alarm etegeeza nti I might be the next one. Era okisuubira. So kakati Joel Ssenyonyi tayina fear. Amanyi whether I speak or I don't speak. It's a matter of time. It's a matter of time nange I might be like Lukwago nga gyali. So katiri eri Joel Ssenyonyi either sirika which I don't think Joel Ssenyonyi ekyakola ajja kusigala nga ayogera kubanga oba ayogera batayogera kino genda gyali kubanga ali presenting Robert Kyagulanyi Ssentamu moki era ono Robert Kyagulanyi's command. So is not shaken. Taina kyatya amanyi byonna bw'aba asazeewo Joel Ssenyonyi ng'akyali mu byobufuzi bingi bigenda muntu kako n'okusinga ebituuse ku Lukwago kubanga bw'aba Lukwago ng'akwatibwa nga si ye main challenge wa mwami Museveni ne Muhoozi ku ntebe nga NUP ye main challenge nga Kyagulanyi watali Joel Ssenyonyi yasaanizeewo ku lulwe. Believe it or not, Joel Ssenyonyi ali mu layini eyo aba next gundi. Okitegedde bulungi? Sitovola Muhoozi amwewerera. Joel Ssenyonyi is the next victim mu kino kye twogerako. Eriyo baga marking. Tight marking. Kuba prospects zonna ziraga nti ku rate kwakulira. Ebatiisa. Of course ajja kutunula wali. Okitegedde? Ate Ugandans can easily accept if endorsement comes from Bobi Wine. And Bobi Wine atunudde ng'omuntu asobola obutazibikira mu kisanga guzze. Exactly. He's not a basic who will keep quiet. He can pass on the baton. Kati ate ekisinga okwewunyisa era Joel Ssenyonyi oyo threat y'amaanyi. Because ojjukira bagezezzaako muwolako blackmail ne propaganda mungi nnyo mu parliament. Sanje kino kye tumaze. Naye byonna abikoze eki akomekereza nga abi overweighing byonna abisinzizza amaanyi n'abiwangula. Si kumaanyi ge nti abadde n'amaanyi mangi agasukkulumye wabula abadde mwerufu ensi yonna ng'ebintu ebiraba abikolera mu open daylight. Kakati ebyo bibeeraliikiriza nti omuntu gw'osuubira okkuba ate abantu wakati no b'omusibako propaganda era basigadde bamukkiririzaamu. Okitegedde? Nti olumu ne byalaga ensi bikomekereza ensi ng'ebirabyo ate mwennyini ne muswala. Kubanga bwe yageetezaako okulaga eggwangano ku Uganda Airlines bakomekereza ne bamuteesatiisa biki tujja kukola ki ye byagweredde nga baswadde ng'amazima geevuddeyo. Atyaka abalimi b'ebikajjo n'abalala era yabalaga nti ssente abakulu bazitwala nti zirina kye zigenda kukola paka leero tunafuna yadde empeke ya ssukaali. Lubowa Hospital ono Magoola simanya biki pharmaceuticals n'ebirala ssente zonna zibbiddwa zigenze. Era Joel Ssenyonyi y'omu ku bakulembeze abakyasinga okustanding on accountability era kwatambulidde paka leero. So bitiisa kati bw'obanga gwe General Muhoozi Kainerugaba ogamba nti oyagala kulembera abantu ate oli nnyo ku accountability n'obulibbi bwa ssente. Lwaki ono tomuwaana? Byogamba ebikuleeta amaanyi g'otambulirako gogaba na Uganda nzize kulwanyisa bubbi bwa ssente. Naanita Amongo oyo nze nabagamba tebaddamu mulonda kubanga mubbi wa ssente nga bw'ogamba bannayuganda. Joel Ssenyonyi akulaze yastandingawo okudifendinga ssente z'omuwi w'omusolo zigereme genda mu babbi. Ebyayogera talina kirala kyalumba n'obukulembeze obutambulira ku nkola ya ssemateeka. Bw'obanga gwe gyetosobola kiraba nti ono waali badde at some point omulifeni wama maybe in my government I'll make sure I appoint such leaders Joel Ssenyonyi because singa obadde technical good waligambye in my government I may be willing to work with people like Ssenyonyi because they are good. Kuba yawaanako ku Norbert Mao. Lwaki Joel Ssenyonyi tamuwaana?
naye tukimanyi bulungi Nobert Mao ali mukwano bali mu ntebe na mukwano nabo. Kankosomere page. Thank you for your support. I'll definitely follow my great father Mzee in the big chair. Do Ugandans love me? Question mark. You will vote for me if I stand after Mzee. When was that? When is that? I think Kalaba one calling. It's kati amaze n'alangirira nti definitely ajja kukola ki. What about tweeting 3 hours ago? Egamba ki? Right now I'm only a CDF. But one day soon I'll be president of Uganda. And I will call both my uncle, President Kagame, and my big brother, President Tshisekedi, to resolve this issue. Ndoze ya Congo. God help the corrupt when Mzee makes me president. Ochitakira kyenkugamba? Kakati kano kembadde nkugamba. Because Jawad Ssenyonyi bannayuganda kye basinga omumanyako. Ye musajja asinze okutunuulira abakulembeze nga balina okuba accountable kwebyo bakola ki bibakola naddala sente z'omuwi w'omusolo. Kati bw'ogamba nti abali b'enguzi bakulinde ng'ofunye obuyinza, lwaki togamba bana ate abakulembeze bw'alisuubire nti bw'alikoze nabo ate ogamba Ssemujju and Jolo Ssenyonyi will follow very soon. Anti babadde boogera ku bya Lukwago. Anti ate Lukwago alina naye byakiririzaamu. So kitegeeza gw'olesa enkola ya dictator. Nakugambako Nero wano. Naye nkugamba waliwo abantu aboogera ku Idi Amin nti yali mubi nnyo. Naye ekifaananyi ekigazi nakugamba nti gavumenti ya General Museveni ne banne bayinza okuba ebya Idi Amin bye yakola babikubisaamu mirundi mingi kubanga ebyabwe bingi ebibadde bitannalabwa. Kitegedde naye bwe twogerera leero abantu kati babakwata misana abakulu n'ebifaananyi ne bakola ki ne babita kubanga ku gundi ya Idi Amin kyali kizibu nnyo bwe twasoma history. Idi Amin abantu abaali bavuganya ku bukulembeze Idi Amin be yakwatanga. Abantu ba bulijjo tebasafaringa nnyo ku mulembe gwa Amin. Era naye bw'otunuulira obukulembeze nga bugenze ne bukwata n'owa bodaboda ku kyalo Nero kubanga wagira NUP ne bakwata Mama Naka mu katale kubanga akuba enduulu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne bajja ne bakwata munnamawulire awandinga, ne bakwata omuntu alina aka business ke wa Kiseka kubanga wagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyongera okulaga nti bannaffe batuuse ku kaseera akazibu nti tebakyakiriza nti bannayuganda bakola ki babaagala. So bikuwa ekifaananyi ekinene nti tuli mu kaseera kazibu nnyo mu ggwanga lino. Kale twetodde olunaku olwaleero between us kuba toki mu nsonga. We out.